Dr. Hamza Ssebunya wamu ne mwana muwala Rema Namakula beeyongedde okulumya ate abo ababoogerera amafukuule naddala abo aboogerera omwami we mbu si dokita era mbu abateekako n'omudidi gw'ensimbi Rema abasekeredde. Mbaniriza mwenna abali ku NCK-TV mwebale kubanga muli naffe, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya gitambula gitya anti no tusuubira nti buli kimu kiri bulungi ate nga nammwe gye muli bulungi. Mwebale kubanga mwekomidde ku mukutu era mwebale kubanga mutambula naffe. Mpozi kyensobola okugamba nti mukwano gwange ng'oli eyo nga tona subscribinga ku channel yaffe ke kaseera obi ng'osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka comment yo. Ebisigadde byonna buterevu nze amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wona wooli wonna wasinzidde. Mukyala Rema Namakula ne mwami we Dr. Hamza Ssebunya batebeeyongedde okubanga banyweza omukwano gwabwe era bo bagamba nti abalindiridde mbu ending in tears mbu mujja kulinda mulinde naye temuliwulirayo nti ate Rema ne Hamza beekyaye. Agambye ekyakibasuubiza nti balina okuba nga banyweza omukwano gwabwe buli kanaku. Bano balabiddwako we babadde ndowooza babadde bagenze kuba nga balya ku bulamu oba nga bakyakalamu nga banyumirwa nga balina abaana baabwe kwegamba essanyu nga liri wali buli kimu nga olabira ddala nti buli kimu kitambula nga bwe baakibala. Rema bulijjo akibagamba nti love is very beautiful. Ye atera nnyo okwogera akagambo ako nti munnange love is very beautiful, nti munnange woofunye omuntu akwagala ebiriyo nti ke kaseera beera ng'onyumirwa. Era ye n'abagamba nti mmwe bali eyo mbu abalindiridde baalinda dda mbu nga balowooza nti Rema Namakula ajja kuba ng'alemererwa obufumbo bwe no Dr. Hamza. Abagambye nti mugire mukyalinda mbu beene ewaabwe ebintu byeyongera okuba nga bitereera buli olwakedde nti ebintu byeyongera okuba nga bitereera era nti omukwano gweyongera okuba nga kukola ki gunywezebwa buli nnaku buli ddakiika buli katikitiki buli olwakedde buli kimu kyeyongera okuba nga ate kibatambulira bulungi nga bwe baabibala. Rema avuddeyo n'ayanukula abagamba nti mwami we si dokita. Ajjukira gye buvuddeko wano eno nabaleetera emboozi ne mbagamba nti waliwo omwami bwe mbadde saagala kwatuukiriza linnya lye, abasinga obungi mumumanyi, public figure, yavaayo n'agamba nti baali mu comparison ebintu by'okugamba nti Eddy Kenzo ne Rema ani eyawangula omuntu w'ekitiibwa nga kwegamba bageraageranya Dr. Hamza Ssebunya wamu ne mwana muwala Honorable Fiona Nyamutooro. Baali mu kugeraageranya ebyo, abamu nga bagamba nti dokita eyo tayito ebaawo omuntu agisomerera nti kibaawo forever and ever, nti naye minisita nti just a ceremonial title nti eggwawo oluvannyuma nti singa baba bakugjeeko ekifo ekyo. Baatandikiraawo buli omu n'awa analysis ye. Abamu ne bagamba nti kituufu muyinza okugamba nti minisita is a title nti naye mwana muwala ono yasoma nti alina ebitabo bye nti era ebintu byakola byeyogerera nga boogera ku Fiona Nyamutooro nti ebintu byakola omwana muwala oyo byeyogerera bikulaga nti future ya Eddy Kenzo eri bright. Kakati ne batuuka ku Dr. Hamza ne bagamba nti weewaawo dokita nayo tayito nsomerere era ekusigalako ne bw'oba okaddiye ne bw'oba okola ki, bagamba nti yo dokita gundi nti naye abange akola mu ddwaliro ki. Batuuka n'okuba nga basiba ssente bateekawo obukadde 5 nti omuntu oyo yenna amanyi Dr. Hamza w'akolera, mbu omuntu oyo yenna amanyi eddwaliro Dr. Hamza mwakolera, bateekawo obukadde 5 nti abatuwaleyo bagende nga abagenze mu ddwaliro. Sigamba nti bagenda nga bagenda kukola ki, nti bagende
nga batutteyo omulwadde bakonfaminge nti dokita kituufu akolera mu ddwaliro lino, mbu kubanga bawulira just title Dr. Hamza mbu akolera mu ddwaliro ki, ye mbu dokita waaki. So ne bisigalira awo nga babikubako empawa, abamu ne batuuka okugamba nti eyo title yayinza okuba nga mbu yagifeekinga lwakuba yali ayagala nti awangule omutima gwa Rema. Naye jjukira bweba tusobodde okuzaayo akatambi emabegako, baatugamba nti Dr. Hamza Ssebunya atandika okuba nga beeyagala ne Rema nti yali family doctor, nga family doctor nga Eddie Kenzo yamusasula kubanga atwitinga famire ye nga taliiwo. So kino kiba kitegeeza nti ebyaddala dokita, kiba kiraga nti ebyaddala dokita, yadde nga tetumanyi ddwaliro ki mwakolera, kubanga kyemmanyi nti omuntu tosobola kubanga otrustinga oba interesting omuntu n'obulamu bw'abantu bo ng'omuntu gw'obalekera nga kale nga tomumanyi bimukwatako, n'ogamba bugambye nti mpulidde nti gundi dokita nti gwe anatreatinga nga famire yange, ekyo sisuubira. So kino kiba kiraga nti ebyaddala dokita oba musawo, naye tetumanyi akolera wa ddwaliro ki. Omanyi kuno si kuvoola kitiibwa ky'omuntu yenna, naye Abafrika tulina mentality nti abamu, sigambye ffenna oba sigambye mwenna, naye abamu tulina mentality nti omuntu yenna abeera mu ddwaliro nga mwami oyo dokita, ne waabeera naasi abasinga obungi bamanyi oyo dokita, ate omukyala yenna wabeera mu hospital ng'akola ne waabeera dokita abasinga bamuyita naasi. So tetumanyi ekituufu kye kiriwa, naye nga ffe tumanyi nti wa Rema dokita, era ye Dr. Hamza Ssebunya. So ye bagamba nti oyo yenna abuusabuusa baawe takulinaako obuzibu, ngwe weeyongere ng'obuusabuusa, ye obadde oyagala kukola otya nti wonna amanya nti akolera wano akolera wali, kikuyambira wa? Nti mmwe mutuwale, buli omu atuwala ekyo kyasuubira oba kyalowooza, naye ye nga Rema nti akumanyi nti baawe dokita, era omukugu eyasoma omutendeke. So nti tagenda kubanga agenda n'ebigambo by'abantu boogera, onayogedde kino onayogedde kiri, nti ebyo baabiwulirawulira dda, ate naddala bo ba celebrities nti biba buli kaseera amawulire gaba gafokasinga kubo, Rema this, Rema that, Ssebunya this, Ssebunya that, Kenzo that, simanyi Nyamutoro this. So yagamba nti ebyo baabimanyiira, nti ekirungi ali happy ne mwami we kyekisinga mu byonna, nti abalala ebyo bye mwogera ye tebimulya, oba dokita oba si dokita, ye yasiima muntu, nti ebisigadde mwe abamanyi mulondoole mukole ki, naye yasiima muntu. Ate n'abagamba nti ekisinga mu byonna nti they are very happy, they are very very happy. So nti ebisigadde kiri ku mmwe, oba mulowooza ki, oba mubalaka ki, oba mwogedde mutya, bo tekibalya kubanga so long as they are very happy. Tebyo ebisigadde mwe abamanyi mwe abalondoola bo tebibakwatako. Oli ku NCK TV, weebale kubanga ogyekuumiddeko, era kantwale omukisa guno kubanga mbabuuzaako mwenna gye muwangaalira, baganda baffe abali emitala w'amayanja, abali e Dubai, Qatar, Berlin, yonna gye muli, tubaagala nnyo era tubaagalira ddala, tubagamba nti temujjanga okwo, mwebale kubanga mutwagadde nnyo bwe muti. Yes, mutukize tube nga tubeerekereza naye nga tukomawo n'amawulire mangi nnyo, temuvaawo.